Omuwendo gw'abalwadde b'emitwe mu Uganda gweraliikiriza ng'abantu 8 be balwala emitwe buli mwaka kyokka nga eddwaliro ekkulu e Butabika lirina okubeera n'abalwadde 50 bokka. Okusinziira kwakulira eddwaliro ly'e Butabika David Basangwa alaze obwennyamivu ng'agamba nti obulwadde bw'emitwe bwakweyongera nga buno busuubirwa okubeera nnamba 2 mu bulwadde obunaaba businga okukwata bannayuganda mu mwaka gwa 2020. Basangwa ategeezezza nti ekibongezza bwe bulwadde obulala nga siriimu, omusujja gw'ensiri awamu n'okukozesa ebiragalalagala ng'alabudde abantu okufuna obujjanjabi bw'obulwadde bw'emitwe obusookerwako okusobola okubwewala. Abasinga okujja mu ddwaliro ly'e Butabika bajja olw'obuzibu bwe bafunye ku mitwe gyabwe oluvannyuma lw'okufuna endwadde ezitali zimu nazo ezitabula emitwe nga emisujja egy'ensiri ng'obulwadde bwa siriimu atabula nnyo omutwe n'ebirwadde ebirala abantu bafuna nga bitabula omutwe. Tulina n'abangi nnyo era abajja olw'okukozesa ebiragalalagala bw'emutwe. Singa omuntu atandikiriza okutabuka omutwe n'afuna okukolebwako amangu mu ngeri eno tusomesezza, kitegeeza nti obulwadde buno bwalina tebujja kukula nnyo era ayinza n'okuteetaaga kutuuka mu ddwaliro ngeri Butabika. Ono ategeezezza nti okusoomoozebwa kwe basinga okusanga nga bajjanjaba abalwadde b'emitwe y'endowooza y'abantu gye balina eri abantu bano, ng'omuntu bw'alwala omutwe ababeera naye bamukweka bukwesi mu nnyumba ate abalala ne babatwala mu masabo nga balowooza nti gye banaafunira obujjanjabi kyokka ng'amalwaliro agabudaabuda abantu b'ekikanga kino weegali. Abantu obulwadde bw'emitwe bangi nga tebamutegeera bulungi. Omuntu aba afunye obuzibu bw'obulwadde bw'omutwe olwawo omutuleetera okumujjanjaba. Bagezaako kino nakiri babasibira mu nnyumba. Bano babadde bajaguza olunaku lw'obulwadde bw'emitwe mu nsi yonna wansi w'omulamwa ogw'okuwa ekitiibwa obulwadde bw'emitwe n'okusoosowaza obujjanjabi obusookerwako. Kingdom TV amalindirire Basirika Sarah ne Ekaka Ronald. This is Kingdom TV.